Kati gwatana bakusubscribinga fe twasimbudde anti treasure hunters oba ensi y'abalwanyi macho arts gwanyumirwa kungufu onyumirwa comedy fe tusimbudde episode yesooka already kweri ku channel yaffe episode eyokubiri kweri ncha tulifuna eyokubiri neyo eyokusatu n'eyokuna ku saawa 9 ku 10 twakyusizaamu ko time bulijjo episodes 2 tuzifuna ku saawa wakati we saawa 7 ne saawa 8 negwatana subscribinga bambi tunyumirire wamu kuba kano kaseriko kalungi gwe walaba legendary brothers walaba buserizo obuli mu macho atiso wenjawulo kanoko kati njogera ki genda olabe episode 1 olabe episode 2 teweerabira ku subscribinga n'ekirala nawe ya subscribinga genda okonde notification bell kubanga bungi bukyajja mu subscribinge tulina telegram account gye twaguddewo naye etambula movies gye ziri esuka mu 3 ezimu tetuziteeka wano ne kali kaseri ketamala yakagwa nako gye kali abaana bakalaba era bali kamalayo kabulako episodes nga 8 mwebale kwekumira ku Jinja Media TV naye atanaba kusubscribinga wani kikoze mu speed kuba tukyaleeta episode 3 ne episode 4 zijja tomorrow ku saawa 9 gotewe saawa 9 ne 10 oba 8 ne 10 awo between tutugenda sukaawo episodes 2 buli lunaku ensi y'abalwanyi oba gye baatuma treasure hunters bosobola gituuma 11 show langa ina manya 3 boshiraba but subscribinga atanaba subscribinga likinga ate commentinga okone notification bell tweyongereyo ebera Jinja Media TV nga bulijjo filimu zaffe zo ku Jinja Media TV siza kusasulira zo ku Telegram account ekyo nkibajjukiza as the CEO sisuubira nti waliwo abajjako sente eyo kasita gwe osobola okubanga osubscribinga nogenda ku Telegram account no subscribinga ne wano notuwa subscription yo tujebaza mwebale kuba nti mwekumirako mwebale kuba nti mugobera ka series osobola okukomentinga ng'olina kye weebuuza oba kyoyagala okuba nti owabulwa but yagala movies genda mu Telegram typinga mu Jinja Media TV bagenda kutusaako byonna abawetaaga ansa zo ziri eyo so teziri wano abamu wano movies eziriwo ntini like ffe tusinga nnyo kuba wa series tugenda nga buli lunaku tufulumya episodes 2 okujjako n'okuba wa update ku movies. Subscribe for more. CEO